olosero jakola tewaffe otuukidde namukwesunga tekatono tuje mu wiiki eno ng'ate mu buli ngeri siri bulungi nga mpulira mulimi Musanji ngoyagala kuntomera sikatono nkoone ngoze speed nyonyo nyo Musanji Musanji nga tugwayo mukono mijali oyo mukotali mukwali mwabwenzi abakazi tebamukiriza kutuula naye oli mu night oli mu night omanyi badde nebase kakati mukazi wange yavayo ewange najja okukyalako eno wamwanyina kati ennaku ziweze nga ssatu nga mulinda jjo saamulaba mulinze lero simulabye mbadde nebase nemuloota neza okusa omukono gwate samwoya nga waliwo empute Musanji kyovozeka kakaba kwekwanguwako ndabona omwanyina abajali amumpereze omanyi Musanji nga tuvudde ku byaki omanyi nze mukoddomi waffe ono nze sina kyemwongerako nze mukoddomi waffe ono anyambye boys court eyo giraba era nga bw'okimanyi nze yandabirira anyambye nnyo nze sina kyemwongerako ekyo kiba kimaze naye kyeŋŋamba nti oli bwaba takutegedde bulungi ayinza okuyita omunyarwanda so buli muganda wawo okiraba Musanji kakati Musanji Musanji mukoddomi waffe ono nze nomanyi obwenzi bwo bwamuyitiridde obwenzi wabula bwekiba kyakwenda ekika kyonna kyenzi omusajja ayenda tayisa kiteeteeyi si musajja yekka kugambe nti ekika kyonna nowe wange musifu amanyi nosuuka kyonna asamaala mu bwenzi bumusiiwa Musanji soka ombulire owewuwo akuleka mbuliri n'agenda ku kyalo ng'ayenda bw'ati bwenzifu bw'ati ate osiriwala ki ogamba olandekawo kunze kwenyini kwe yekyange kugwe kwenyini oŋŋambire nti mwetaaga kati nno Musanji nga tuvudde ku ebyo soka owulire kino omanyi mukoddomi waffe ono pulaani zansobera alina ebintu byakola ne bikusobera yagula emmotoka Kibuganda Bulamba niwebuuza pulaani zakola mutuufu naawe kennyini togambe nenene eringa ennyumba ejja mugobe wange najja napakinga mu lujje wange ne balowooza sente zaleese mutawana mwerere kumbe oyo wange atakombya azike mugaati Musanji kakati obutakombya zike mugaati olwoba ogambye eki ogamba mpa sente mama takombya obwakyali okaddiino obwakyali naye nga tuvudde ku ebyo kiki Musanji mutuufu newankubadde ki abantu baba ne pulaani nze mukoddomi waffe oyo mubutuufu nze bannange omanyi nze mba musajja musirise njogera pooyinti omusajja mukoddomi waffe oyo andibadde ne sente akuŋŋaanyiza sente mu bantu ku sente zakuŋŋaanya singa nze nali nzikuŋŋaanya singa nina akabuga kalamba nga kange bwomu owange Musa wangi Musanji wangi sokusembere mpulira nze mpulira kakano gwe tokola mpaka saka kimanyi era nga bulijjo nkiriya ezo zokolo ziteekawa ezani akabuuzo nambanya bwe zokolo zisaawa ate kati gwe mundigo nga bwomanyi gwe mundigo likopolo nkuzudde otijja Musanji kali nawe otandise tolina wadde kikatunakamu mu nyumba ng'onyumya mu bantu gasiya kinvumya kiriwa Musanji nga tuvudde ku ekyo tube bantu bakulu maama abantu newankubadde balina pulaani omusajja oyo bula mukoddomi waffe akeera akenge ava kunca n'atikka akenge ne buziba mama pulaani wankubadde kiki obwongo bannange obwongo nabwo bwakubye bukola naye mama noonya okuva ku makya n'obuzibya ayiwayo okuva kunca nze ekikubulidde n'abuzibya akati kaŋŋende mpozi mukukombere mu ndeku mwemba mujja oba mujjiira wetuli wano Musanji wetuli wano sebuzaabuza sina kyenkoze kidde mutonanga obadde okyogera wano nakumalayo okuba watandikidde omanyi mwogera nnyo ne musussa valu watandikidde wetulima muko tukusanyukidde okusanga mubenze zenyunga mwogeko Mukoma mpate gakulemeramu nze nalemerawo goba ntunulira oyinza okubita omukono okulabisiza Joseph
Ama's Closet ffe tukyasinze okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala kulikodinga luyimba ku Plan B Records tulikodinga nyimba ez'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Binyenyezanga mutwe olaba n'abatubeera ku nsegere weewonyeebi bava otunuulira ensi gyetulaza n'oddamu n'onyenya mutwe olaba ne webetugatta obuliri b'abaana bye batunonyako be balyake n'abanafuusi bagirumbira ku ibiriko ekwezengeri bannatabula mwe mu byange mwemuwoganira mbuze bakazi be basimmalako njolomw abaamize mu ggunda aluddawo weefunira wamasaza eyomba nzizeeyo kufumba ndeeki bwendabirako okisa ekibalo kuzizeze yeepakasiriza muko sookojje olina kyokoze olwesoono bagambako kibadde kisukiridde omanyi omuntu wange nayogera overdose kale kano ono omusajja wange muzudde alina ekiddukano mu kwogera ebigambo ayiwa biyiwaati katonda wange kwegamba abantu ngabo owaso oyongereyo owayi baba mwanyina yegwe obasi yenze kenyini oligino ovaawo
nvaka kiki ekikutuuseeko omusajja nammanyira nangoba nakumanyira mukodde bwo kyakoze berabya abamanyira oli muka naliokanaba aguba munange mubadde muti okoddomiwo ngajja kumuwasa nsaawo era nga mumanyize mwembeera mu gomesi nga nesirya gomesi ganagenda mpogode badde wakabinyoga buli ayita wanywenyeza omutwe nalokagamba nti kiki jamwebwezange zenakula muvudde kuki muvudde kuki simanyi olusawo nanamba jamwebwe tambula ogende omuntu asobola okuva eri namalaga kusomera kumezi tambula ogende baba ye bwakoze nemugamba kiki omukalanga wabasajja kuwayo bwavoolo nemugamba nyangulize fe waffe fe abantu fenga bwotula mu famire yaffe fe mama waffe okukola yatuzaala tetweyafula olwatuzaala twatambulirawo sente weeri katugezaako okummanyira gasiya gwe ebyo byonootuukako byaki ate andi esooka ekyusa amaaso nga naawe okyusa envu muko ate oba okyalinda muko oyo simutegedde lwaki walemeramu okunyumya n'abalamu kasajja bakuunya ekintu omusajja bafunirawo ekintu oyo mulamu simulamu naawe waya wenga oba zolozo mbulira gwembulira oyo yani yani ono tonamutegeera nali mutegedde ono nawe omusomanyi nze nga banswera enswera omusomanyi ono bamwe ekiti bamwe kazoba owana yemba wa josephine kazoba okokusatu olumbe yemba wa josephine owa nyonyolo oyo njagala kweyongerayo ono obadde omwetaaga okumumanya wozamanyi ono nali mutegedde ludda waati ono bonna abakazi bo ono nga sisulangako naye ono ye mukulu wa yosefina Josephina yadda kono mama nayambadde nga kirina munyenye muko agaze mulukoni nawe amaaso go galabampana gwobadde onoonyayo ki mulukoni atambulira bweru awubana mukokirawe nkuguddemu otya nti nkizudde nti mukazi wange ali mu nyumba yo Josephina onanonye ekyewo oyo anonye ekyewo onaze kumbulira walira erinnya kusala olubiri ye wabuuziza buuza kukamera obuuze olikiralwala kukamera obuuze oli buuza lo obwedda nerabidde kosi omwana notambula alaba nagala enti amatu gagalengejanga bifenesi gagani mama tingakomide munyumirwa ebyayononesi mukova mukulondobereza kwata mukazi wange omumpi obatuwesa emitima ebiri tetumuyina obatuwesa emitima ebiri kaka kiki gyosiribwa nakiye nasirikamanyi nogira okufa kwata mukazi wange omumpi emirene baka kiki kyotegeeza nze musiru kiki ono yemusiru omuyinza okuseka nga mulowooza nangeseka nangeseka kumanina kukwate muko nedda enjuyi tuve mu byokusanga enjuyi tuba olowooza nti mukazi wonze mulina jangu yingira tukulaga ettaaki mwanyina zemba mwagaza nyingira mu nyungo leka naavu ekyojubisaki leka naavu yingira mundu kyekinge mulamu nasiriwa naki
nga nyingira esikande sijja kuyingira kola kyokula sijja kuyingira kola kyokula notunulire embanga ogira okufa ofi eno embwa gyawa nze embwa ate embwa esinga embwa esinga kwenjijjawa ono sepime w'embwa okuba kwekyala nsobola okwekyanga n'otya ekyange kyange mukongo wadde sikonda nya singa kumwana simusangawo ojja kulaba yanyuyiza muli nkusala olwikumalera bwenkomona simusangawo ojja kulaba ekinvwamu weno sinika obunyo bulinga empeke za pirupulani abeetegereze kyakoze atukozi banaye tufumbirwa naye omwana yakiri omwana agayakagezopini yagenda okulaba nga oyo omusajja afumbirukako omusajja akabyeye naye endizi musobotosa okuva mu nyindo ziringa endizi ezisota babama batandise kunvumirawo omwana bwiri afumoyibowanya bitaka yenayina amagezi oyo omusajja ageza endizi kunkumuka wano wonna wonna ziringa obugina bwenvunza owa wangi baaba lwaki mweyisiŋŋanyirizaawo naani nowewo ono wekitiibwa kakati mwagadde entwalaani bane banabaagala nabe bataagala sawa bwenange mukodoniwo tomwagala abange muzeeyi nga ndabiridde banyabo ndabika bubi kakati ate kati mwemunoonyaki balava wano abadde ze kulabako obujja okundaba kajjira mu nayiti muwaayire obuseze obumujjudde tebaba ojubizaki amajjidde mu nayiti ng'agamba nti amunoonyeza ennaku ssatu wali olazire nali ngenze wasenga namugamba ngenze kulaba kuba ewaffe olaba obwezi olaba abantu beerera mukomesi bawa agambye mbuyamugamba bwojje wano era abadde wano ng'akukanda bw'ali mu nnyumba kakali ate onagamba abadde wasenga singa weepimidde si ayalepima naawe namwawulengamu agambye nti ennaku ssatu taliiyo kati bwe yagenza okukuloota bwe yakuloose mbu n'akwatakwata saamu yayatira okukusanga waliwo empute asibidde wano n'alyoka abasookoleke muzeeyo omusaasirangako bambi mukwano gwe guba gumutawaanye ogwonna omukwano mugutwalange bannange musooke mulabe muguteekanga munju munda bannyabo mujja kufaanana omuntu n'akuloota n'atambulirawo maama toba w'amaanyi aba musezi oli yammatira mu muveeko kuzeyinga yammatira nno naawe bakunoonye tulabe wegobangobya obugobi wabitegedde nawe senga yabiŋŋambye aze wano kyatavumye nga tekiriwo Salongo oyo anvumye nantuusa ku mbwa Salongo ngakutya nnyo wangi Salongo akutya obulutya tesobola baba kuvuma ampanyi katuvumya tuwaaye era abawaanyi alesa tutuusuuse wano ate bw'aba abavumye kirabika mumukyokoozezza bw'ate we muvumidde nekibaluma nnyo akumye baaba n'obasimati ne budduka namugamba nti kiki gwe kyapati ogira obunyo bukulinga obwe bwa pirukulaani ate naawunziza eri era ono kati yakuvuma oli tannaba kuvumako obuliraani banyabo mufumbirwa ono wuuno era obufumbo nnyanja ono wuuno ekyo tekinnobya ono wuuno omulaba bwatambula naye bannange baaba oswaza maama omukyalo omufumbo figa agiraga bba niye babotambutwafuze dda naye newafudde sooka oleke naye newafudde dda ogenda wadde okikufa bannange baaba bakuwunziseewa munnaffe bakusuliseewa naye gwe webasanga we bakusulika bakumaze eddala kirooto wikuzakazana kiki kino bino ebisaaniko tubijjawa jamu ekooti
Tokuba kasaya okati yaki wekono ya yaja je kowe kuulira tumajoni olosero jakona tewape otukitena mukwesumba tekatono vije muwichino ngate muhulingeri siri bulungi bamulira mulimi Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lyerya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yise ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.